Kakos Facts 256 mwebale mwena mwena bagenda maso n'okubati mutulaba videos zaffe zonna zetubateerayo mwebale we appreciate. We really appreciate that time you spare. 1 second, 1 minute. Ko take no gamba I have to watch Kakos Facts 256. Chona chibaba batadeyo to specifying ati wabatedeyo kachi. Anyways, ngasina bagenda wala amanya gangeze trace of May hake mumunya. Nengo nako ralelo sisenze kana isene mlange. Rose kwago after Rosemary na mweba ninyo bedanga mutu yakomerako. Kulikayo joba day. Balabe Kakos Facts 256 mbeba zokubera nga mubede mukyato kumirako wesibadde bamikwano nkimayi babadde bannange babera babakolako mwebale bera nga obera ono ogamba nga gwanyiga akade wa subscribing wanyiga akade nga ka video olujja oba ofuna notification ogamba nino keberako ndabe lero batuwadde kache. And of course on our looks Kunda bikafe nungi nokubera onchibulikana kutubera okubera nga tuku updating on any latest entertainment politics kale eto tugena yo nyonyo nenga tukubayo nnyo twagala okujjukiza nti higher level tour and travel agency ye company tourism company eriko sawe zineno era nga yakava mu Western Uganda okulambula ne babizonto oba tewalabye kyabaddeyo genda ku zi videos ezemabegabegao osobola okuba nti weerabira ekyabaddeyo naye nga nababbirako trip eddako ya sente ntini nnyo ate era ejja kubeerawo ejjinja beera ng'osevinga ate mulekerawo bintu byokugamba musimanya ate sente nyingi nnyo mbw ate sente ebiki nnyo tugenda ba tutandikirawo. Anyways, the Ugandan industry entertainment eri ku fire nowadays tuli ku party after party abanyivu olwokubanga aba Nigeria badde bajja nnyo mu Uganda kuba ebivulu babitutaddeko Nigerians batuka ekiseera nga Uganda bagifudde oba venue tekyali country omuntu nagamba kagendeko every weekend kale kwegamba nekitutunyizaamu nga ba Ugandan artist nange upcoming nzija banasigala kubuza oluyimba luliwa nekimanyizamu nga muba upcoming nekitunyizaamu ne bamanager baffe ne tutabukira ebivulu kati ba Ugandan artist every weekend ate nga ekifo kiri kimu kyeki okakale tukyusizaamu ekibadde nga cricket nga bw'otagikuba watolina kyotugamba ne uma abambatikane ku showgrounds ebaida osina ne ku hockey grounds rugogo kada twetolera nnyo erugogo hockey grounds gwe yasembye okumega mukwana letushamanyi na jali naye nga jali so sorry je twale twagala okuleta ye ya B2C they are having their concert today night teli kulanga kulala teli kwebuzabuza mbwa tesawulidde kwogatane omukyala Juliana ngenda kugamba nti bawulize eyaba B2C nga obajjukiza neya Juliana Kanyomo kale tuli ku Freedom City abavubuka envuumuulo kati mwabakulukuta tugenda kubeera wali ku Serena simubi tugenda kubeera wali ku Serena mu concert yaffe but abantu bangi nnyo bavudde Rose nga bablaminga Juliana Kanyomo abamublaminga lwaki abaana bano be basokotekayo concert lwaki naye yagenda maaso na continuing okutekayo concert ye instead ye nga legend as a princess as a vocalist as a nyonza yandigambye bana abana bakyali batonyoleka mba we gap we believe nti yeno concert ya B2C eyokubiri okuva yebayawukana ne under events trusted twelabya this is not the first time artist okutekayo show ne artist munne twakirabako Kenzo ne Cindy basayo ku same date lwakuba Kenzo ye yagamba she's my sister ye nakivaamu lwakuba ate bwe yakivaamu ko video yagira n'asalirwamu anti ogwo omutima ogwa artist akikubye kati nga Kenzo bwe yakola that's the same heart we wanted Juliana tuselekabana bataddeyo ko show erugogo ayina abanera be yateekayo nabo nenga naye ayina abana be yateekayo nabo erugogo okitegeera ate bonna nga abajjuza kati olaba bafani kale babako ne bafani be bagata nyinza banga njagala Juliana at the same time njagala ba B2C nekati economy nga wogira banga rasa bwe ati wayinzo wasobola okubawo coincidence ti bonna ababiri bagala ngenda kikola ntya ate ng'ebivulu ebisinga ba main artist tumanye stars ze bajja kati awe ensawo yo yekweyimirira
kati n'obudde artist nkugambye tumanyi obudde bwe bajjirako ba main artist abe Uganda lako bagenda kigenda kikyukamu ku concert ya Zawi nti teyajja saawa 6 tukubayo dakika 3 kyakyukamu naye nga tumanye saawa ba artist ba main artist ze bajjira ku stage that is saawa 6 ng'omuntu wakoyekoyenda kati ngenda kuva ntya ku Freedom City saawa 6 ne dakika nga 3 mazola baba bitusi njagala n'okulaba Juliana anti kyekyo olaba otugambye embusho ya Juliana yafa abakadde simanyange yababitusi abavubuka rasa yennyini yatugambye economy mugiramu kyeki kutwala okusheya emitwalo 15 nga sheya omutwalo we njagala omuntu lwazi oba oyagala omuntu sente togenda ziwuliramu okitegera kyekimu abantu abavaayo ne bateekayo sente ati nze bagamba sente oyo anaazisobola bayogerera fiiki simanya abantu be bali mu kukola mooko simanya sente zataddeko abantu tebajja gizisobola naye omuntu woba omwagala mukwana ezo sente zijja bazikola fiiki kyemwagalako risk teeka olaba Crystal Panda naye yabala abantu benti ba holiday naye lwakuba kikye tekyakoze ekikati kyemanyi ne fiiki naye waali atiddemu mbadde nkyakugamba DJ Nimrod yavuddeyo emabegakaawo navaayo ku nsonga za Juliana kubanga yagambye yabadde awo nagendako ku Instagram page ye bwe yatuuseeyo ng'alaba olukalala lw'aba artist bali okuba n'abapushinga ekivulu kya Juliana bakipushinga ladies and gentlemen Juliana Kanyomozi terina bannange ng'ekiri okwo nagamba what is not happening this love jamulaga Juliana Kanyomozi sijirabangako Juliana I've never seen Juliana at Juliana posted as Zawi's show awo nyini zija yagambye Juliana only posted a Zawi's show. One reason because Swans Avenue yetegese Juliana. Juliana has not been around. She has been out. Kati echo ngana wone isako no gamba waye chinala bikachicha then awe posting it as Zawi because ajena kuvaya posting anwaji because Swans chambadenge no kugamba kati kusawa yona agena posting a show ya gundi. By the Juliana temumunenya mumbe nange sigamba nti bamunenye because on this show ye muyimbi basasudde musasule it's not her concert mbu yagitegese ye nga Juliana that's what people should first put in their heads nti ono yes sente oba abantu banajja n'okujja oba tebajja tumunenya Juliana yasasuddwa dda ekyomusasula kibeera she's a Ugandan artist Nimrod kyayogerako kituufu bo bennyini be bajja bagamba Ugandan artist we should work together tukolere wamu tusobola okuba Juliana yali ku EP ya Spice Diana banange ebirungi bye mutalabako era akantu akatinyinya akaliwo abera mu mumuyita we don't invite her and when they invite her and you don't come making a sure nti osindika apology but anyway tetubiwagira bya Nimrod kyayogedde kituufu naye ate naye tetumunenya kyakola kituufu period kale mujje tumuwagire ku Serena abakulita wamba oba manyo ina setezo goba manyo ina setezo nga gomanyo mimbi goyagala go support B2C go support Juliana kiri je muli ko kitegera ate nga ne weekend ja 26 tuinayo fikfa maika tujaba tuwaletera updates after the show Crystal Panda tukutumiddeko mukwano the depression baby you need a hug yes neshibuta yani shometana never support abamtadde mu center abamwe tebala